Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize eti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akole ne ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamazanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Muntu mubanja sente zange ate nzize njogedde atagamba golinga mirembe ng'obanja bakuchunya wallahi Mimi batumanyira ate ne bagamba nti ate kati bagenda kusiba. Agakula uyosaaga. Osaaga mukwano. Okyasaagamu. Olaika gwe totumanyi. Okyasaagamu busaazi. Tonnalabanga teri kirumanga musajja kukyawa n'akuwayiriza mu bantu nga n'omubanja omubanja.
So na kutwala ne mu koti simayanga oyo muwala bichi nze society chemanyi society yagala tusirike batutulugunye baberawo nga abasajja be bayina amanyi. Why would a man have power over a woman? Atayina nga fenna tuli kitonde kyekimu Mukama yatukwata n'atutonda. Lwaki izo omukazi njaga oyagala nsirike? Mirembe sente ze yakateeka mu nsambya lwaki tetubyogerako? Lwaki tetugamba nti Mirembe yazimba nsambya? Ne mumusoka ne mumuwa credit. Ne musoka ne mumuwa credit nga temunaba mu crucifying. Lwaki temugamba nti bannaye Mirembe abadde asirise nga talese bintu mu internet naye ng'omusajja amutiisa nti bannaye bw'ogaana okukola kino ngenda biteeka mu internet. Ffenna tuyina ekyo. Mukwano gwange afa olwagamba nti simayanga internet nze nzije nsirike. Ate n'oyo gw'olina bambi ali bubi oba alimala n'ayatula oba agenda kumala fiirayo. That's it, because your internet eyagala abantu basirike. Okitegeera bangamba ne bamuwa ssente bazimuggyako. Internet eyagala abantu basirike tuvayo tugambe nti bannaye buli kimu kiri fine nti ono akoze kino omusajja newasanga omusajja nga atudde mu bito oyina mugambako because toyina kwogera. Anti bw'onoyogera nga ogamba otya omusajja nti yatudde mu bbi. Bawo bannaye nze kyembuuza society kyenjagala obbuuza bannaye bannaddiini mutuyambeko. Pastor Isaac, Pastor Bugembe Mukama bwe yali atonda omuntu yagamba nti nno omusajja ye Katonda oba nzijukira mu Bible bagamba omuzadde ye Katonda w'okunsi. Muntangazeemu omusajja ye omuzadde yekka omukazi si muzadde. Tazalina kufa mu kimpowoozi. Nammwe mutudde mulaba bino ebintu bituukawo. Bwe baleeta woman emancipation natandika ogyogerako bannaye abakazi buli kimu boogera ku mwekanonkano abakazi tebakyawulira bannaye basajja bannaye basebo bwodugu ndowooza tutandika kweyalirira kuva waneeno paka mu tawuni mugende nga mutulinnyako ku migongo nanti muli bakabaka baffe. Community yayonoonera ddala omukazi yayonoonera ddala netujjako right yaffe. Subira buli omu ali bulungi kamera nkira. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Wadde ogamba ki wamma? Okay, so oli ku Executive Media, subscribinga, likinga, bomala sharinge. Twagala okubategeeza nti mutuwagidde ng'aba Executive Media era tuli basiimu. Tugenda kubeera n'engombe egamba okumala emyezi ng'esatu tugenda gyewaayo era ne ffe njagala akikole ku Fair and Sugar Media Hub. N'abakyala abalala banaba baagadde okutwegattako tukole campaign ya Say No to Domestic Violence. Speak up bw'oba osobola. Bw'oba tosobodde kujja mu bantu lujjudde bw'oba olinayo feeyi gwosobola okuga feeyi nfa yogera. Ne bw'oba tovudde naye ng'omuntu olina w'oyogedde owulira nga ki owewuse. Okusinga okufa tujja kuluzinga abantu nga tutya abantu banaagamba ki nga twogedde. Ffe tujja kwogera tujja kuyambako yanajja ng'akaaba gye tukola ki gye tuli. So subscribinga, likinga, bw'omala osharinge. Tuli ku Gibbs Bridals birthday yenaatera. Birthday yange inaatera. Naye nno munnange ebifaananyi wandibyekubizza nga bukyali. Olugoye lwange saaluko. Anti nabadde njagala kukugamba tukyuse material. Tukole material endala. Naye design tukole yeemu. Nakyo tagenda beerayo. Anti tusobola tugenda kulagana material omulala omulungi because sinnatambula. Ate we nnaatambula njagenda okudda nga birthday zaffe zituuse. So mbadde njagala tukolemu. Birthday zaffe, oh my God. Birthday zaffe we ziri zinaatera tutuuka bannange. Mutuwe ebirabo bino wammanga, mutuwe sound, mutuwe zikamera, mutuwe lights, byebirabo byemba mutuwa zi tripods ezo. Temutuwa keeki tuziridde. Temututwala kulya chipusi. Ne bw'oba obadde ogenda kunsansanirako emitwalo 5 mu Javasi, zimpe nsogula sound mu mitwalo 5. Temutawaana tuwa mmere, temutawaana tuweereza keeki. Nze nyina kyenjagala ku birthday yange. Oyagala ki? Nsabako ku ssente nzijeyo emmotoka. Eggulo nafunye ekizibu ku boda. Omanyi wa boda yanzije emakindi paka kyanja. Ngiye nkube tonya naye ng'ali mu kulaba gundi kazannyo. Ku boda.
Nibu yabadde boda wa farasi. Ngesimu ayitadde wali maaso yavuze pichu okuva embachi. Nga mulina ko kambrera. Nje nkuba bwe nkuba. Nanti zo zibeera covered eza farasi bweziti. Mukwano nga avuga mpola ku pesi yangali kulaba kazane mga asebo kulaba kazanyo nga nvuga. Nangamba mama vaako ofune endala. Naye nga wangamba okuvaako. Wali yadde ne boda. So wabeereyo omuntu agulirayo mwanange mmotoka. Tangulira. Nyina account ewa Alpha Motors. Ninayo miliyoni zange 5. Yangamba kasita ntuusa percentage ije ngampe mmotoka. Nosigala ng'osasula omwezi. Ate nga yansalira nako. Bannaayi. Agenda kuwa mmotoka ki? Yangamba yonna gye njagala bwe natuusa percentage. Naye kuzina entini. Bakuwe ezo ssente ntono nnyo. Birthday yo. Nga gwe teweeteekamu. Ngenda kuwaayo okwo. Naye nja zikuwa ku birthday. Yes. Nja zikuwa ku birthday. Naye nagamba otandike business. Nina bakirayanti bonna natandise ddonnoonya bakirayanti nga ne business tonna giteekawo. Kuba kasita wange nti ebintu byaterera nze ne ntandikirawo amalwaliro ag'ebbeeyi gonna nga genzeemu. Kuba amalwaliro gonna ag'ebbeeyi gennina babadde tebalina gundi eyo. Nga baŋŋamba bo tebasobola kuwaayo bannansi baabwe ne baba beetaaga omuntu gwe beesiga ne bagamba kati ekyo twakimaliriza nze n'omwana wange tuyina ebi. Serenity egenda komawo. Yiyi nagiwaddeyo dda ne wali ew'omukulu. Amiina bannaaye ne mugamba njagala tugiwandiise bweti ebeerewaawo eyaffe ng'abalwadde baba bajja bakimanyi wabasiibula wali eri nga baba tuweene waffe. Omwana agenda okufa ssente ate kyova olaba asoose saba mmotoka kuba akimanya ebyobugagga bijja. So olunaku olwaleero ndi wano ne Faith Tusha. Neeyongerako jjukira ntudde okutuula ku Executive Media. Nze Faith Tusha akaana ak'obuwala akalungi akawombeefu. Akaana ak'obuwala akalungi kyandibadde okke. Naye kano ak'obuwombeefu kavaawa. Just nakyuka. Eddi. I've evolved. Wakyuse eddijo? Wakubadde okunda. Mukwano. Nze wonna wengulabidde sirabye mu buwombeefu bwo bwonna we bujjira. Walayi kuyidi sali muwombeefu. Ngwantawaanya nnyo n'okola egirolo. Naye ate yawani yakola ekintu n'alikodinga egirolo. Kiri eri kigundi ki akuramu kisinike kabebe nuyo yaziteekayo naye ziringa bbi. Oya njagala yo muntu anjigiriza okola egirolo kuba kino oddemu ozikola oyita abantu kati kyokola zikole ogende wa Conrad omuwe ogende wa Kasiko mu egirolo ogende wa Shalom mu egirolo bagaye bannayina ziyize buli omu mwampa amagezi mangi oli wangamba oteekamu blue band oli anti wa state wangamba nanga ateekamu kati kabuto kati noteekemukko n'amagi nenzija nojja nongamba Feeyi teekako eŋŋana embisi. So olunaku olwayo tugenda kwogera ku domestic violence n'abantu n'engeri gy'ayisaamu abakyala. Tetugenda kwogerera baami oyo yenna ali eyo ng'asobola okuvaayo nga mmeeya ali ku Equity for Men bakasuku musobola okwogerera abaki abaami era ffe tetujja kujja bateesaako because eyo side yammwe gye muba mukoze eki naffe tusazeewo kwogera ku yabaki ku yabakyala because tulabyeko tubibaddemukko tu experience ate Mukama n'atuyamba n'atuwa eddoboozi nti abantu bwe twogera basobola otulaba kati channels zaffe twagala tutandika ozikozesa mu ngeri esinga okuba ennungi. Bwe nkitandika wano Feeyi n'akitandika ewuwe nga ye akutte ku bawala because ate abawala bali affected nnyo n'okusinga abakyala wano. Nendeeta abakyala Sugar and Feeyi Media Hub nereeta abawala. Okitegedde tujja kusobola okugezaako because kati waliwo ekintu ekiri mu kugenda mu maaso ku Feeyi. Bw'ojja n'ogamba omusajja nkuba nga bakugamba akubidde ki? Ekyo ekibuuzo nkinyiiza. Beerabira nti okuba tekuliiko justification. Ye tekuli yadde. Mu ntandikwa tolina kukuba muntu mugobe oba mutwale ku poliisi. Naye tewali kikubya mukazi. Naye kati mutandise okunomalizinga domestic violence kifuuka kya bulijjo nga bolaba ebisiyaga mu byafuuse bya bulijjo. Kuba kugamba share. Anaawe omusajja okukozesa obukozesa bw'atyo. Teekayo lubricants. Kola biki bannange. Mulekeraawo. Ate temutugaana kwogera. Era nze ngamba omukyala ali eyo bw'oba osobola okwogera speak up. Bw'oba osobola okudduka mu toxic relationship vaayo. So olunaku olwaleero nina wano Feeyi tugenda kuba twogera ku obuzibu like
ebiva mu domestic violence oba ebiva mu kusirika ennyo ng'oli eyo bakucunya naye ng'osirise asobola okuba alina we yakiraba asobola okuba nga ye yakiyitamu sirina we nakiraba nakibeeramu nekyo experiencing ng'ogyeko gino emikwano gyange nze jjukira mbeera nnyo mu bantu ng'ogyeko bino ebya kamera I have a lot of friends that's why ntuuka ne ŋŋamba nti katono mukwano gwange ngenda mumubeererawo mimi nze ndabye abantu obufumbo nga sina bwampeta obusinga bubadde bwakawundoka ku byeddinisa bwe naakalaba obwempeta mmanyi bumu ate ekyamugjayo kyali kimu simanyi oba producer oba YouTube ejja kubeerako n'obukibu ye annual sex people have gundi normalized annual sex kati right now kyekireese abantu okuva mu bufumbo naye nga waliwo ebintu bingi abakazi bye basirikira n'ogamba society egenda kundaba etya nga nvuddeyo ne ŋŋamba nti omusajja wange ankuba muzadde wange ayagala mbeere mu bufumbo tayagala muswaze bufenga twafumba okuva ku myaka 13 badde yabamaama eggula omulembe gyakyuka mwe baba bafumbizanga forcefully ku myaka 13 nyimanyi waliwo kawucaza abanyalanda ezimu ezikyafumbiza abo abaana neera gye bigenda okumekerezanga ebintu tebibadde birungi nze naliko nga nkyali mu nursing school in 2019 nina relationship ya mukwano gwange gye nalimu simanyi lwaki nzibeeramu nekyayika mukama kye yantondera nti ngenda zibeeramu I was in that relationship for 3 years bali abaana beeyagala ku Facebook ebiseera nga wakyaliwo Facebook yali tabamanyi nga ba celebrity ng'oyino ajja na posting omusajja n'ono ajja na posting omusajja ne aba yakamala postinga yakagiteekayo nakwenaga abannaye feeyinfa ng'agitaddeyo musanyufu nnyo naga feeyinfa nemugamba naye lwaki tova wa musajja nagamba ate kati bannaye bagenda kundaba batya jukalamanga amanyi ndi wa musajja ate ekisinga okuleetera ebyo simanyi oba nafe abawala neesalira omusango kyatuuka ekiseera nga kitwagala kukola ng'olina kubeera wa musajja kati omusajja akuwa buli omusajja akuwa buli kimu atuuka n'agamba nti nze kati ne bwe mba sikola ng'ompa buli kimu tosobola kunteekako mukono gwo mpozi nga ntuuse nga siyina like bwe ngenda kikola naye waliwo ebiseera ebisinga ng'okyuka n'ogaba bannaye ekimala naye abawala b'ennaku zino eno tekikyasoboka babeera mu bufumbo ne babeerayo kyonna ekibakolebwako ne kikolebwa oyo omuwala yafuna olubuto out of the blue era yali agenda kulugjamu ne mugaa tojjaamu lubuto omusajja n'amugamba ogenda kuzaala omwana wange naye simanyi kyakyuka nga yakamala okuzaala omwana waati bannaye omusajja yakuba omwana oli omwana mulungi nga namukolazeeko tosobola nagamba nti no bamukuba omanyi shiba gwe twagenda naye ku Expo West oli omwana yali amusinga obulungi nga munyarwanda muwanvu bwe bati munene bwati naye bannaye bakuba omwana nentuuka nengenda nze nakanobya abantu nga 10 nentuuka nemugamba vaayo nempakinga ebintu bye byonna nemutwala mu hostel gye nasulangamu era n'abaana be nasulanga nabweru baga bakimanyi nasulako naye wayitawo wiiki emu naddayo ewabbaawe kati ebyo byonna nga tewali nakyangamba just yakeera ku makya n'agamba nze missing omusajja we n'amukima ate beetonda omusajja yajja ne yeetonda bulungi nnyo n'alaga nti akyuse naleeta ne muganda we omuwala n'amwetondako n'agamba ne tetugenda kuddamu nange nekirabira ddala muli nti omusajja akyuse taliddamu wayitawo omwezi gumu omwana we n'alwala ne bagenda ku kitanda n'atajja yadde mulako ng'omwana ali ku oxygen mukubira essimu mugamba bannaye omwana we agenda kufiira ku kitanda tozze mumulabako n'aganze munnaye nze oyo omukazi yantamaatama dda ne mugamba omukazi waba yakutama lwaki akyali wuwo omukazi omwana n'awona n'addayo ewaka yatuukira ku miggo omwana yawona ani yasasudde ebbiiru y'eddwaliro kyamukubye ate ng'omusajja tazze mu ddwaliro yadde n'omuwaayo 10 ani yasasudde ebbiiru y'eddwaliro naye nga nkulayirira nti twakubira mikwano gyaffe nze kabe maama wange namukubira nanteerako ssente okugjayo oyo omwana mu ddwaliro ate lwaki bwe yali ava mu ddwaliro yaddayo omusajja oyo nga talina waakusula nga talina na waakudda nga maama we ali mukyala ali eyo naye aba tolinga bulwadde nga talina waakugenda ate ng'oli omusajja yali munene bw'ati nga yenna alina ekiwago nga akutuuzaako eŋŋumi emu n'ozirikira eri
abantu basirika abakazi basirikidde ebintu bingi lwakuba kati tuvaayo ku internet ne twogera bagamba naye abakazi boogera nnyo bajja wano anti baalinga tebakisuubira abakazi jjukira baabeeranga mu mabegeeyo nga gye baabasiibye ate basobola kwogera bakugamba sirika omukazi yenna asirika naye n'abasajja bedda baakubanga abakazi nnyo nnyo ate bamama baffe basafaringa nnyo nnyo n'olaba mama nga wenna ayina enkwagula eno ku mugongo yenna ate abo bo baali bubi kuba tewaali we bayina kwogera nga tebasobola kunoba nga ne bonoba n'ogenda ewabazadde bo ate nabo bakwogera kibooko lwaki wavudde mu bufumbo obaswaza ku kyalo kati ekyo kye baagala ffe tukuliremu naffe abalina emimwa ennaku zino eno baagala tusirike naye nga tebamanyi nti many people have died ate nga bakyafa abawala bali mu beetugira mu apartment nnyo beewadde empeke ne bafa kati omanyi lwaki ennaku zino abakazi bafa nga bazaala ebiseera ebisinga nti like during the course of like that beating jjukira abasajja balina amaanyi asobola okuba n'akusamba tteke mu lubuto n'obeera no complication mu lubuto kati gwe tokifaako nnyo kumbe ogenda otuuka process y'okuzaala ng'olubuto lwo si lugumu ng'oba uterus si ngumu nga yafuna ekizibu neeyabika ogenda otuuka okuzaala omwana nga tekikyasoboka abakazi bayita mu bizibu bingi lwakuba kati abasajja banomalayizinga nti nno omukazi talina kwogera onkuba okubidde kyabakazi tubasookereza n'abakazi kati bennyini boogera nti kati oyogera lwaki nze mulimu ebyama byendifa nabyo gwefa nabyo nti waliwo ebyama byendifa nabyo banaye mimi abantu balina sad story naye ng'okuvayo wano eno n'oyogera ku internet ne kati gwe kyogenda oyogera kyaki navayo wano ne mbanyumiza rep story yange okitegeera ebintu ebimu musirike ng'osanga omuntu n'agamba banaye kati feeyi lwaki ebyo ebintu wabyogedde biki but I swear to God ever since I talked about it nawona sibirowooza nako luli eringa n'omusajja ne wasanga n'akwata ku nze nalina obusungu ku basajja nze nali ngamba banaye naye bafeeyi kiki feeyi alina obusungu ku basajja okitegeera nga ne bw'oba omusajja ne bw'aba ng'okuggyako ng'amumanyi nti oba oli mukwano gwange nnyo nga nafuula wa Luganda naye nga feeyi waba n'omusajja n'amukwana mwenna nga bamuliraanye mukiraba nti omusajja amwagadde Kajiko yatuuka nako n'agaana naye feeyi ogenda kuddiba lwa butaba nampisa ne yesterday batwano yangambe naye feeyi olaba nkukwatako n'osirika because I talked about it kyamba ku mutima kuba nange abantu bankubira lwaki feeyi omulese n'ayogera ne maganzo omuntu omulekanga n'ayogera kati gwe balirira ebbanga likyali kimumazeeko nga takyogera almost 4 years 5 years nga kindiko nga buli bwentuyira omusajja ndabira ddala that traumatic experience gye nayitamu ng'omuntu enkuba emiggo ejja bwerere nga sirina kye mumukoze naye ever since I talked about it nawona naye walaba abantu abajja mu inbox yo ne bakwata abaafuna amaanyi okwogera n'abawala nyina n'abawala be nasavinga mu WhatsApp yange nga twafuuka n'abamikwano nga bava ku ekyo nga mwenna cases ezimu wakikola otya nze mpulira waliwo yaŋŋamba ye awulira yeewunyirira ye bw'aba awulira yeewunyirira kubanga jjajjawe yamurepinga okuva nga alina emyaka 17 right now yalina emyaka we are inboxing yalina emyaka 23 nga jjajjawe yalina emyaka 75 nga yamulekera bazadde be baafa ne bamulekera jjajjawe omusajja jjajja n'atandika omukozesa jjajja yatandika omukozesa ng'omwana akyalina kusomera mu secondary namurepinga era namufunira eyo gundi organization era eyo Nateete gye namwe waliyo bakansalazi ababuulirira abaana nange era bakagala okwogera nange waliwo n'abannoonya nga bagala njogere n'abaana baabwe n'oyogera naye n'omugamba kimala n'ekiggwa do you want to talk about nagamba nti kamera naye kasita njogedde naawe mpulira kinvaamu obuzito bunvuddeko ku mutima gwe obeera ne okimanyi waliwo omuntu ne bazadde baffe right now waliwo ekintu kyayitamu ng'alina emyaka 10 naye nga paka nakati akyakyogera bulungi nnyo because obulamu bibeera bukyamuliko me I want people okunormalizing okugamba nti nno tetuyina kwogera lwaki tetuyina kwogera society yekituzimbyemu kuva dda mu buto n'ogamba bannaaye bagenda kundaba batya nze kati nyina eddiini bwe ngenda mu kyaki abakyaki bagenda kundaba batya bwe mbeera mu mikwano gyange oba bwe mbeera ntambudde mu kkubo mboba kuboola gwe barepinga nga lwaki muboola omwana gwe barepinga kati nze mukwano n'omalombola kati nze nyiza n'okuvuma amazzi because sinze nakyetuusaako olwedde kyaggwa I'm now a normal person. Era bwe ndituuka ne ngamba nti kati ngenda mu bufumbo sex nja muhavinga normally
naye nze before I swear I could nze era nali negamba mu mutwe nze family yange ekimanyi na buli muntu yenna ndi ku lusegere nti saagala kufumbirwa era waliwo n'abakimanyi kati nti nina phobia ku marriage ate kati percentage ya phobia ngenda njiddamu okugifuna olwabino ebituukawo nalabye story ya mirembe eyo efaanana n'eyange nze kennyini kamwa kwogera mukwano abantu bayita mu bizibu mirembe abantu bagamba alimba mirembe abantu bayinza okugamba nti alimba naye waliwo abantu abakimanyi mu mutima nti mirembe talimba abantu bakimanyi nti mirembe talimba abamu abali bakiyiseemu abali bayiseemu eyo ennaku nze kati ng'oggyeko ebyo ebintu nyina vidiyo gye nakola naye lwakuba temwagiteekayo nenziramu nengikolako awo n'eddodo ne bantiisatiisaako awo mbu biki naye nze nabeerako ew'omuntu bino eno byogenda ne weefumbiza nga bazadde bo tebamanyi nobeerako ow'omusajja waliwo otuuka ng'olaba relationship kale ng'ogirabamu future n'emirembe ayinza okuba yatuuka ng'alaba relationship agirinamu future that's why yateekamu nnyo era buli omu amunenya nti lwaki yateekamu nnyo mu because buli mukazi ekyasobola ekikola buli mukazi asobola okikola waliwo otuuka mu relationship n'ogamba bannayo n'omusajja bambi bwennaamuzimba tujja kukola ffenna tujja kukola era ye mentality y'abakazi bagamba mutuzimbe omusajja nze sigiwagira kuba kati nange kyanva mu mutwe nze nabeerako mu situation for like 1.5 years ndowooza sister wange yakimanyiiko gwe nanyumizaako akatonotono naye obeera ew'omuntu ng'olina ky'oyitamu tosobola gamba sister wo si yakutwalayo tosobola gamba muzadde wo si yakutwalayo tosobola vaayo n'ogamba mikwano gyo si like mikwano gyo olina picture gy'oba painting era nti relationship gy'olimu nnungi yesinga my guy is perfect nkera namugamba bannaye hani oliwa jangu okimewa ate n'obuntu butono ffe abakazi obutumalamu amagezi ndi wanene wa mami bed jangu okimera gamba kanzija mu dakiika 5 n'aba ne musajja n'atuuka ffenna ne tugamba wow yafuna omusajja n'ogamba ne musajja wange njagala nnyo n'ogamba bebi bannaye ndi waneno naye sinalya lunch tabuuza nammeka naga akankuteereko oba oyagala kulya kyonanga ndi n'emikwano gyange tugenda kulya lunch n'akuteerako nakwena bannaye bebi oli bulungi ebyo byonna ajja abikuzimbamu nga tomanyi maaso nga tonaba nakumusoma yadde takuwa na budde ate abasajja ennaku zino bapapya ebintu ayinza n'okusanga mukazi gwo keweepangisiza nga sente osobola nagaa naye kati bannaye bebi olaba nga wano wooli lwaki tuba tupangisa ennyumba 2 jangu owa omuvinge ini ewange yino gaba bannaye ate kati n'olaba nga bakuwasizza baba bakuwasizza dda n'ogenda ew'omusajja mama awo sitaani omusajja waava n'omukazi ne ssenga ne anti omusajja obeera naye omwezi gumu si na mwezi omusajja kasita osiiba naye n'osula naye n'omufumbira emmere n'agirya w'otandikira okulaba obuyisa bwonna w'omanyira nti ono omusajja yakulira Masaka ono yakulira Mitiyana w'omanyira nti ono omusajja muyombi ono si muyombi w'omanyira nti ono omusajja mwenzi ono si mwenzi w'omanyira nti ono omusajja akuba ono takuba kyokka kuba n'atandika mpola mpola ng'okigamba banno nati atandika mpola mubeera nagamba kati biki nakubako oluyi lumu nagamba naye bebi sorry simanyi kintuuseeko banaye simanyi kintuuseeko naye siri kiddamu bulamu bwange bwonna feeyi siriddamu kuteekako yadde n'emikono nagamba banaye bambi kyaye kaki yeekanze n'akikola ate ffe tuyinamu kano kabambi nogamba banaye bambi yeekanze n'akikola toyina nagosobola nyumiza nti bakubyooswaza nti omusajjawo n'osirika nemugenda mu maaso oluddako ku bampi 2 nogamba kati awo reality ebeera tena obeera okyali mu ddinayo nti omusajja mukubi nti bannayo omusajja ogamba nja mumukyusa eka lwamuloga kati bwe mubeeramu ne third wheeler leero ffe baffeeyi ba third wheeler bagambirako akawala naye oyo mukwano gwo kukyamugamba ku relationship yaffe simanyi lwaki ebintu bitandise ottabuka simanyi na lwaki kuba nze ekintu kijja omwana oyo alabika yatuloga kijja buzi n'enkukuba bebi simanyi lwaki nkukuba
Nogamba bannaye. Kino ngenda kivaamu. So abawala namwe babakubeeyo oba bakuba bakazi bafumbo. Si bakazi. N'abawala abefumbi. Bana abali mu boyfriend girlfriend. Ate katako akawala akato kabeera kakyali desperate ye. Nga kakyanoonye watuufu we kagwa. Nogamba nze omusajja wange simuvaako. Nze nnyina wano eno kapo gundi yaba celebrity one kanju kuwandiikire ogimanyi n'ogimanya kuba okimanyi agiremu gundi mukwano gwange bayimbi bakakola wano eno ne gundi jjojjoozi oyo omwana bamukuba bakiŋŋambako bannaye omwana oyo bamukuba abadde mu bufumbo kati kyakagenda nakuweza abaana babameka kyokka mu kamera balaga kirala naye bambi kaddawayo ne kagamba naye kati nze nveewo omusajja wange ndagewa namumanyira nkuba ne yeetonda ne bikola ki ne biggwa naye tasobola kujja mu kamera walla yo mwana n'amalavayo n'agamba ono omusajja abadde ankuba ensi yonna ewakana kubanga omusajja picture gye yapeyintinga mu kamera ndala nnyo nekyali ate baŋŋamba alimu bino kubanga abeera n'eri kampani eri gy'omanyi era buli bafuna emirimu gwe basooka kati bannaye nze just njagala kugamba mukazi yenna ali eyo njagala kugamba abawala if you're going through something nze ngamba nnyo abantu it's okay to start over than to die okitegeera it's okay to start over than to die nze billa nga mukama ndaba nakajja abantu mu bufumbo bana nze era right now Lydia ekintu kyayitamu me I understand her era nga bintu tebinaba nagenda mu mawulire nga tebinaba nagenda mu mawulire njukira twali waneno nga tuli basatu ne mbagamba nze oyo mwana ekintu kyayitamu nkiwira kubanga nze nali nkibaddemu benna akajjayo babiri bali bulungi nnyo they started over bayina n'abaana bwabwe they are working buli kimu kiri perfect naye omuntu agamba nti ngenda kwesaba tosaa kyusa muntu mukulu gwe wasanga bukulu tosaa mukyusa ate omusajja omukubi aba mukubi tiba tekigenda mumuvaamu era na buli awolereza omusajja omukubi manya naawe oli mukubi omuntu ava mukana nagamba bannaye omukazi naga kati like really lwaki omukazi aba awayiriza omusajja nti yamukuba nga teyamukuba kale waliwo abayisobola okukikola for their own benefits naye 90% kiba kyabatuukako nga bali mumukuba nze ekyantuukako saalinda kisajjuke ku lw'obugezi bwange n'envaayo naye nga naye wasooka kiwuliramu osooka kiwulira bannaye banaye omusajja yamba bikooluyi kyokka nga nze nandi katono ndi ku nursing school Smaila nalina n'abazadde abanjagala Smaila ki nali gyendi naye abazadde baba bakwagala naye otandika okugumira emiggo nga tomanyira bw'onaddayo bagamba nti bankuba jjukira wabawo ekifaananyi kirala eky'omusajja gw'olina musajja wamupaintinga musajja mulungi musajja takuba musajja wampisa abazadde bo kye bamanyi kyova bw'ogendayo balopera abasinga bagaana bawakana ne basigala ku side y'omusajja ne bagamba omwana wange bamuloga mikwano gye bamuloga nze nalabira ddala ng'oyo mukwano gw'omwana wange gw'ayina tamwagaliza ate nze simanyi lwaki abazadde b'ennaku zino banomalayizinze nnyo otujjako emikwano adde awo n'agamba naye oyo mukwano gwo yakwagaliza naye oli mu bufumbo obwo ddala oliyo naye nga akyagala nze siraba lwaki mbanjawulo omusajja gwe sitagenda kwagala nze mu nsi eno ndayira nga ntya Katonda sobola kwagala ku musajja mukwano gwe nga yali ayagaddeko sisobola nze n'ennamba za mikwano gyange ngifunanga ndowooza after like nze kati kambawo example nali mu relationship ya Sugar ne Amos ennamba ya Amos nagifuna nga tugenda kukola proposal juzi wano billa nali sigirina nga newe tukola challenge ku TikTok najja nanga abannaye thank you face simuddamu nga sagala spark z'ababba ba mikwano gyange mpozi nga tulina working relationship nga nkola naawe nga n'omusajja nkola naye awo gwe nkifaanana nga kati it's okay ngenda gifuna omuntu yenna ali yagamba mbusimanyanga emikwano tugijja mu relationship emikwano ani agenda okutaasa ng'ofunye ekizibu
kubanze ani gwogenda okukubira kozi n'abafamily ennaku zino tetukyabakubira ne bajja ne batutaasa tebalina budde okitegeera ate abamu baba bagamba oliko liko n'ekikyamu mama we yennyini omukubira n'omunnyonnyola n'agamba okujjako nga mwana gwe wali wakuloga ki ekikujja mu bufumbo okitegeera miggo nze nga nga bankuba kitawo teyamala n'akoowa naye nga lwaki omuntu omukulu oba omukuba egyo emiggo first of all right now it brings psychological torture nobeera abo banno nga mubyawo museko kimanyi waliwo tuyinza beera wano nga tuseka munnafe omu n'abaluka n'akaaba nga mulaba muntu butaseka avuddemu akaaba ngamba tuli happy nogamba naye bannaaye ono kiki nga akaaba kiki n'amaana agamba just nyina kyenzijukidde naye kiri fayini naye tekibeera fayini nze era nza mukwano gwange mabayi ne mugaba bannaaye oli fayini nzije tunobe nze mukwano nze nakinomalayizi nga nze it's okay nze nsobola okukunobya leero nze kati ne bwe nkunobya leero ne wayitawo essaawa 2 noddayo mu bufumbo nze mbeera nkoze paati yange waddamu nakubira era omukima nze bwaddamu nankubira era nga ngenda nga mujjayo mpaka waawonera because nze nange nakkiriza bambi mikwano gyaffe erimu ebaddinaayo nga bambi kikyagaanya okukkiriza nti omusajja ono gwe mmaliddeko obudde bwange bwonna agenda abamu kyova abaddeyo ne bagumira emiggo ate olaba abasajja bagamba mbu abakazi batugamba nnyo after all of that I've done for you mbu nkuzimbye mbu nayo mpadde ssente mmeka nze omukazi okubuildinga tekyetaaga kuwa ssente omukazi okubuildinga business wise emotion wise omanyi osobola okusanga omusajja nga alina ebizibu mu famire ye n'ogenda nga omuyambako ku detachment ne famire n'omuggyako ku ebyo ebizibu n'omutuuza bulungi n'omugamba kati olaba kino kigenda empola kinene kikole kubanga ffe abakazi mukana tuwa sensi ey'omukaaga abasajja balina sensi 4 ey'okutaano tebagiweza mukama yali aje bakanyogera ne badduka bonna kati ate ffe ne tusigalawo in our patience ne tufuna sensi ey'omukaaga kati tuba tulina okukozesako ku sensi yaffe ey'okutaano n'ey'omukaaga ne tubawaako yeeyo okuzimbako tuba tubazimba kati bo obusiru bwabwe sensi ey'okutaano gye bataafuna ne balowooza nti sente egenda mumala buli kimu okitegeera kati ate waliwo n'abakazi abagagga mukama be yawa omukisa ogw'omusanvu nga bo balina sente omukyalo oyo gwenjogerako ye Mirembe nti mukama alina sensi ey'omukaaga she's a business woman buli omu right now ali mutu like she is an inspiration to the young generation ogamba nti nkoze business yange ngisustaininze nfunye ba client nfunye n'abantu abandabirako n'afuna ne sente kati bwakwata kaserugoti n'akabuildinga n'akateeka mu business zaako ne katandika omumanyira okumanyira kwe katadde kibooko nze siraba justification yonna etuwa okusalira Mirembe omusango nti yavuddeyo n'ayogera sigiraba mwongera kwonoona omuntu asobola okujja ndabyeko Kasuku ne Simon nga mugamba kati Zubeda bwe mujja ne mugamba ono yayina omusajja ate n'afuna ono omulala kisoboka ffenna twalina abantu be twali tuyina on the way ne tufuniramu abalala awo mba siinawo ngambira mbu ate mwongera kunkuba nedda temujjawo kintu kiraga nti omukazi yanobyerwa kuba kyenjagala babuuza yamufuna nga bakeefuna n'ensambya nga bakatandika oba yamufuna ng'ebizibu amaze bituukako nedda ate bagamba ono boyfriend gwe yalina nsambya omusanga naye okitegeera because ensambya teyajjanga boyfriend yajjanga muntu gwe bagenda okukola naye yajjanga mirimu era ffenna twali tukimanyi mirimu nze kyesaagala babikke nti omuwala abadde atunyizibwa kuba bali mu kubikka kiri kyagamba ekinzijayo bannange mbadde nkola ki ntunyizibwa kati bo kye baagala okubikka naye bannaaye abasajja bakole ate kati waliwo omuze omupya oguyingidde mu bufumbo nze anyway lwakubanza obufumbo mmanyi bwampeta nze nange bwe mmanyi waliwo ekipya kiyingidde mu bantu abakohabitinga simanyi oba tukinomalayizinze nnyo nti nze omusajja wange ayagala kumpita mabega but abantu bavudde ku nnomo kwegatta abantu bavudde ku nnomo kwegatta mbubazuula ozuula ki ekirwadde ekyereere do you know the consequences that comes with annual sex mbubazuula mbu bipya abasajja bye baagala kuba mu baside chiki bayibakola wallahi nze ngenda nakulaga message nyina mukwano gwange yakava mu bufumbu abo baze lwekyera wallahi ate so omusi babiri katwa kibaga nti omusajja abeera awo
nga like muli kwavinga nomo sex ogenda okulaba ali mu kituli kirala ate bo omanyi bwe bagamba imbunze tewangambye like the fuck mbera nyina kugamba ati banne kino kye kituli ekiri right inti kino mukama kye kituli kyatonderamu okwavinga nomo sex mbwanti musirika bannaye simukama katonda wane waliwo ebintu ebimu by'oyinza okugamba n'ogamba nedda bannaye nze bweri kintuukako kirikomawawo simanyi nakumanya kyendikola oyo abasitaani yennyini buli ensonga lwaki omusajja yanomalayizinza okwebaka ne musajja munne kubanga bw'oba oli musajja nga osobola okuyingira omukazi ewayita obukyafu kitegeeza n'omusajja obeera olaba kubanga buli nnomo ak'omusajja ke kamu n'ak'omukazi lwaki oba tomuyingira okitegeera ekibi kiba kibi wallayi nze sigenda limba ekyo ekintu kiswaza ogamba nti omusajja wange ayagala kumpita amabega kiswaza era kiswaza nnyo but if you can sit down someone oba counselor oba therapist n'omugaba bannaye kisusse wallahi funa engeri gy'ova lwaki okirinda kisukke ate olunaku lwe yeegambisa mutategedde gwe manyira wakikola ate kati waliwo n'ekirala ogamba mbuno simanyanga ye kati simanga nomo sex is boring mbusimanyanga tuli kyekyo kyembadde gamba bali mu kuexploringa simanya banoonya bipya naye nze njagala kubabuuza abantu bamanyi nti nno anasi kyendo oba tebakimanyi kubanga anasi bali mu koppa bukopi anasi large intestine kasita tuli emmere ne bwenganda digestion era fenna bw'oba ng'oli mugezi nga wagendako ku ssomero fenna tukimanyi nti end digestion ye feces kyekyekyenda ekiyisa nyina omwana ali mu organization yange baana bendabirira bamuyingiza ebisiyaga nga ali mu pifo babimutandisa nga mwana muto right now he's okay naye paka nakati tukyamujjanjaba yes kubanga bamugamba kasito n'agamba abazadde bo tugenda kubatta naye nga talina n'abazadde ng'alina omuntu gw'ali naye ng'alaba bwafa obulamu bwe bwonna buba buweddewo ate yangamba babikola essomero buli mulenzi yali mu eri essomero kyova olaba edda nali njagala nnyo boarding naye ennaku zino boarding ngenda nzitya nozitya nagamba luli ejjukira nga nkikugamba ti omuzadde waba tali ku bwangu nnyo omwana wo bannaaye obeere naye omwana baamukozesa atuuka waneeno n'azimba olubuto ng'ekundi waneeno nga lizimbye bwe riti n'atuuka buli bw'aba agenda ofuluma bw'ati ng'afuluma omusaayi ebitole by'omusaayi bwe riti nabeerako ku kitanda okumala omwezi mulamba nga ndi naye n'atuuka ekiseera ng'avaamu ekiso bannaye oli omwana yali bannaye kati awo wemumalaawo nga mutandika ebyo ebintu by'ekisiru itiizi nnomo nze nabagano nno omukazi gwe twabeeraawo nga tujjanjaba bujjanjabi bamutunze naye nga naye yasirika nga bwe mugamba abakazi basirike yasirika mpaka we yankoonamu message bino bibankoonamu nenzija nga mpita muzempise gyendaba eri sensitive neŋŋamba eno ya bwangu ng'aweddewo ne balyoka bamutunga ng'eyabadde azaala naye ng'olwo amaze okukkiriza nti aa buli kimu kiganye kati kanjogere anti yanoba emirundi 6 agende wa maama nga maama ye bwamugamba ddayo ate era abazadde abamu be babituleetera nze njagala gamba abazadde nti omwana kati okimanyi waliwo n'abazadde omwana asobola okujja n'agamba ng'omwana wakutya nga tewa creatinga that relationship with your kid ne bakimukola n'atyo okugamba era nze kyova abaana bange bembeera nabo mbakubira buli wiiki ne bwe baba ku ssomero bagamba oli bulungi iye waliwo akutawaanya nedda era wano juzi yakaŋŋamba waliwo omulenzi atandise okuŋŋamba mbu nyina akabina akanene navugirawo paka ku ssomero ate oli mumujjanjaba okitegeera ate kati waliwo bino ebintu ebisiyaga byatuyingira naye medically
waliwo omusajja azaalibwa ng'alina homoni z'omukazi kati wekyajja nga kyevolvinga mpola mpola waliwo omukazi azaalibwa abakazi bamulaba nga balina ebirevu abakazi bamulaba nga balina ekiwago ekinene ng'alina homoni z'omusajja kati bwe yawulira ng'alina homoni z'omusajja ab'ebisaga babituyingizaamu nti alina kuba attracted ku musajja naye ng'ate kiri nno mu medically nti ebeera abnormality basobola okgenda nga bakola ki ng'atereera ezisinga ne bagenda nga bazikendeeza n'omwana azaalibwa nga mulenzi naye nga buli kimu kyonna kyeyeeyisa kyakiwala buli kimu akaana kaneeno ka Bianca era I feel so sorry for the Ugandan society ogamba nti twalemerera okukwatako oyo omwana ne Honorable Balamu n'amuyita n'agezaako yes he tried naye twagazaako okyogerako abantu bayomba baavuma abantu muleke abaana kati right now ali Kenya yafuukidde ddala muwala yagenze Kenya yagenze Kenya afuuse muwala yasibye enviri he's not kati nze mulabamu namuwala right now he's totally gone enviri asibaza burondi yenna yawumudde bw'ati enjala zikomere kati obona omwoge agenda kugamba muve ku baana b'abantu ate kati ennaku zino waliwo ekintu ekirala kati kofe abatravelinga tebagala twogere na ku bisiyaga nze walayi bakakingamba abantu 10 era nga effeeyi ebyo ebintu mbira bingi naye tobyogerako bajja kumma visa banaye nabagambye nti nze bwe nfiira e Uganda tebagenda kunziika nze nazaalibwa Uganda bagenda kunziika Uganda ensi eri bwe mpadde visa ejja kumpa eri batempadde well and good neta tugenda kubikkiriza kibi mukama kyagambira ddala nti kibi bannaye bwanga waliwo omulembe mulamba gwaggwawo lwa kintu ekyo mukama takolagana na bisiyaga ate kati tukijje mugamba nti nno tulina abantu betujjanja mu society tukirese tukitadde mu bufumbo obutukuvu mukama byagamba nti kati nga mumaze nolayira mu maaso ga Katonda bannaye abasajja bonna ate simanyi kyo batula ne bagamba bannaye nemwe mugezeeko mugundi anyo sex mujja kulaba batandikanga abagezaako negufuuka muze wallahi nze manyi obufumbo bubiri obwakafa lwekyo kintu naye nga obumu balina n'abaana 3 nga bazaala bulungi abaana nga buli kimu kiri fayini naye kinene ekintu kyogamba nti kangezese ndabe ate kasitoge nze kyemmanyi ku kintu kyokugezesa kasitogezesa ogusooka n'ogwokubiri n'otuuka mu gwokusatu tebakudda mabega kiba kiwedde so kati fei okusinziira ku bawala b'obaddemu ne ku byolabyeko n'abantu abakuliraanye engeri gye bayisiddwamu mu bufumbo ne bano abatali bagatte naye nga nabo bali mu relationship gye bali ku byolabyeko osobola okuadvisinga omukazi nga community eri mugamba sirika nawe nojja n'omugamba better to keep quiet singa abasazeewo okwogera nze siriti mu kusirika nati nze kukyanzaalibwa sisirikangako kuva ku ssomero bakimanyi nze ne HM yajjaga n'atugamba kino nagendanga mu office ne mugamba kino kyotugambye si kituufu wallahi nze nakula mu maka nga mama wange ngamba bwe mba nkoze ekibi kyogere nti nkoze kibi nze natuuzaako ne mama wange ne taata wange ne mbagamba nemulekeraawo tukambuwalira mutuyombesanya wallahi ne waliwo we batuuka ngono wayomba netugaa ye bannaye kikyo ne mbagamba naye tulina family meeting nga nakayingira siniya wano birira wala bwena ne batwala ne mbagamba bannaye mami mwagala twette wasoba tuve mu makaaga mwe tuwule mutuyombesanya bannaye kimala ne mugamba mami woba oyagala njoze ebintu ngamba bulungi fe igenda oyoze ebintu ate mu bulungi nsisobola gana kubanga abeera ngambye mbulungi nenze tusobola kunsanga nga ndi kutereeza eno gawuni osanze ngitereeza no ngamba kale bannaye feeyi gawuni lwaki togitereeza nati awo wenkoma kibeera kiwedde kubanga ndi kikola kubanga fena mukaya shonda nga tuyina amagezi why would you keep quiet bannaye mwagala tusooke kweteeka kalaba tugambe nti nno tutulugunyizibwa mu bufumbo tutulugunyiza mu relationship musirika lwaki tusirika maka meka baana bameka abafudde nedda si tuve ku kitiibwa nze njagala mbuuze baana bameka abafudde nga basirise how many people have died silently
ne bagamba nti omwana afudde n'omuntu avudde yayogedde ate ne mu crucifying nagamba ye bannaye nayogeredde ki ate ng'abamutadde kalabba bakazi bawezzeetu abasajja tebakyaleekana nakuleekana kuba bamanyi mu bakazi tulimu abasiru abagenda okujja bagambe mukazi munnaabwe nze kyokozesa kikola ati nfa mimi nze singa nali nsirika singa nali nfiidde mu kali ka relationship ke nalimu okitegeera nze omusajja nkubane nga bannaye kati onankubidde ekyoluyi walenga siina nakyenkoze era nga tosaaga ovaayo oti amanyi wagajjawa because nze ndaba ekitawanya abakazi abasinga like obugumu obwo bukakanyimbuke wallahi natuuka nga saana nga sisobola otuuka sibanenya otuuka nga tusaako naddala nga toyina gundi eyo strength ogamba nti nno kati kanjogere otuuka nga toyina muntu tosobola gambako mukwano gwo tosobola gamba mugandawo tosobola gamba naye nze waliwo omanyi omuntu okutuga n'akutuga n'okutuga neno ogamba ngenda kukola ntya nobeerawo ng'okaaba bw'ofuluma katoyiwako otya simayiro ng'ofuluma yiyi mukwana ate nze yange togimanyi ate omuntu asaana kimanya nti nno kati eno gy'olina feeke okitegeera naye gwe bannaye gwe akasajja kammanyiira kiba kitegeeza abawala bonna abaseka bakaaba bali eyo bakaaba kyokka ate namala okuyina naye ate ekikyo kyanyiiza nnyo nakumanyiira ate nojja noyagala okusiba okitegeera kusiba nanyiiga nayongerako n'okumubanja omuntu mubanja sente zange ate zize njogedde ate olinga mirembe ng'obanja bakucunya wallahi mimi batumanyiira ate ne bagamba nti ate kati bagenda kusiba gakulawuyo osaaga mukwano okyasaagamu olayika gwe totumanyi okyasaagamu busaazi tonalabanga teri kirumanga musajja kukukyawa nakuwayiriza mu bantu nga nomubanja omubanja so nakutwala ne mu kkooti simayanga oyo muwala biki nze society kyemmanyi society eyagala tusirike batutulugunye babeerawo nga abasajja be bayina amaanyi why would a man have power over a woman nga ffenna tuli kitonde kyekimukama yatukwata n'atutonda lwaki nze omukazi njaga oyagala nsirike mirembe sente ze yakateeka mu nsambya lwaki tetubyogerako lwaki tetugamba nti mirembe yazimba nsambya nemumusooka nemumuwa credit nga temunaba mu crucifyinga lwaki temugamba nti bannaye mirembe abadde asirise nga talese bintu mu intaneti naye ng'omusajja amutiisatiisa nti bannaye bw'ogaana okukola kino ngenda biteeka mu intaneti ffenna tuyina ekyo mukwano gwange afa olwagamba nti simayanga intaneti nze nzije nsirike kale ate n'oyo gw'olina bambi ali bubi oba alimala n'ayatula oba agenda kumala fiirayo that's it because your internet eyagala abantu basirike okitegeera bangamba ne bamuwa ssente bazimuggyako internet eyagala abantu basirike tuvayo tugambe nti bannaye buli kimu kiri fayini nti onaakoze kino omusajja newasanga omusajja ng'atudde mu bbi toyina mugambako because toyina kwogera anti bw'ona oyogera nga ogamba otya omusajja nti yatudde mu bbi baawo bannaye nze kyembuuza society kyenjagala obbuuza bannaye bannaddiini mutuyambeko pastor Isaac pastor Bugembe mukama bwe yali atonda omuntu yagamba nti nno omusajja ye katonda oba nzijukira mu Bible bagamba omuzadde ye katonda w'okunsi muntangazeemu omusajja ye omuzadde yekka omukazi si muzadde nammwe mutudde mulaba bino ebintu bituukawo bwe baleeta woman emancipation netandika ogyogerako bannaye abakazi buli kimu boogera ku mwekanonkano abakazi tebakyawulira bannaye basajja bannaye basebo bwodugu ndowooza tutandika kweyalirira kuva waneeno paka mu tawuni mugende nga mutulinnyako ku migongo nanti muli bakabaka baffe community yayonoonera ddala netujjako right yaffe yonna okuva ku mwana omuwala wansi okitegeera okuva ku leadership baga omuwala bwe yesimba ku mulenzi omuwala lwaki yesimbye ku mulenzi
ate no internet ekyonoonya nnyo kubanga yekitaddemu sirika wabula nze nandisirise singa abadde nze kati bwogera batandise kano ka esimanya the devil is in what in the details okitegeera waliwo devil ali mu details waliwo devil ataliimu naye mmwe temumanyi abigambo tutandika bikozesa mu bituufu bwabyo mmwe temumanyi bintu biri mu baagalana omusajja asobola okutuuza n'akugamba oyo omukazi yantama awunya biki omukazi n'agumira buli kimu n'agumira obwenzi batambulira mu kuswala babakuba mu bakozi baabwe n'otambula wano eno oladdala nti bannaye mukazi w'oli awunya ne bannaye nga bwakutuukako wallayi tawunya nga tawunya waliwo n'abawaayiriza n'agamba oyo omukazi azaala mu bapakasi bange abo bennina omukazi we tabasembereranga nako yadde oyo omukazi yeebaka ne baasikaali ate omusajja bannaye ate kati wali narcissist bannaye nyina ka relationship kati akapya kendemu kwendi kusadduwiringa nati bwefuna ebizibu bwenzirayo kati olina ke wayingiddemu kabaagalana naye omusajja narcissist naye bannayo mu bantu abanga malayika wallahi natuuziza omuwala ne mugamba olaba saagala kwesa kino kigambo but is going to end in tears nanti omusajja yamuteeka wansi psychologically n'amugamba kale bannaye mpabi njagala kukola kino naye kati gwe byonna bisobola ku bwongo bwo bwenkumanyi ku bwongo bwo bwenkumanyi ebintu togenda bisobola lwaki tobireka okitegeera nogamba bireka kankwerezeeyo wanaasatu obirekerawo naye nga pulaani gy'obadde oyina mu myaka 5 ogenda kuba miliyoniya naye just ayagala akulaba awo akulabe ng'oli mu bigere bye kati ate ffe abalina eddoboozi abasobola okukola aboogera maama tuyina empisa ebi tetuyina mpisa nze nyina empisa naye simanyi oba nyina empisa esobola okugamba nti no omusajja ngambye kola kino nti omusajja nti mukwano gwange mpisa mpa omulimu omusajja nangamba togendayo nze feeyi nanti nywamu obutwa n'enfa nze kati kankubuulireomusajja tasobola kunjawula na mukwano gwange kuba ogenda tuuka mukizibu nga weetaaga mukwano gwo nga tokyalina bwomukubira abasajja abo bemulaba abalungi mu maaso gammwe abo bakazi baabwe basinga okukaaba babi nze nabadde na interview ne Sugar nangamba ekyabaleetera obuzibu relationship ye ne Amos wallahi kati nze kino kyogera ku executive media Amos simuyinaako buzibu nali naye ekintu kyatuuka nga Amos akiyingizaamu third party ya famire ye ng'esalawo nnyo kati ate famire ye bw'eteeka ennyo amaanyi ku mukazi omukazi n'agezaako kugamba ng'omusajja talina choice bw'atuuka n'ekikkaluubiriza bw'owalkinga out bagenda kugamba ki right now baali batandise okunenya Sugar Sugar ayogera nnyo Sugar yali talina mpisa omuwala ayogera nnyo mu relationship ye nze agimanyi nanti Sugar Sugar omusajja ne bamugamba nti bannaye Faye akoze kino eno ajja n'agamba Faye omusajja wange yaŋŋambye ekitereezaamu okitegeera that's Sugar nagamba n'omusajja wange tayagala kino Sugar right now ndowooza awezezza ddira nga 30 ne shaliya 30 omanyi Sugar wa 224 yali asanyusa omusajja okitegeera ne famire ng'ayagala kubeera mukyala nga tayagala gamba nti nno aswaza famire okitegeera but we do all naye olaba we byabaawokko abantu bonna baali bamugamba omuvubuka awonya omukazi because ffe twogera Sugar ajja mu kamera n'ayogera naye nga tebamanyi behind the scenes tebamanya mupushinga kyenkana ki ataddemu kyenkana kimu okubanga mmwe mulabawo omusajja gwe mutandise okwegomba olw'okuba nti yali ali talkative baagambanga ye mubi kati nze era banene mmala nvaayo ka relationship n'enkabalaga ne twawukana bagamba bannaye olwolwana lufeeru yina omumwa akyayika naye nga nze mu relationship nyinza okuba sikyayika nga nkola buli kimu okuuma omusajja lwakuba sinnakituusa kiwulira nti nkuuma omusajja tekinnambaamu munda munze kubanga ebyantuukako munda mulimu nti right naawe sijja sobola kubanga byantuukako ne bigaana nagezaako ekyo nagezaako nekigaana okukola
kati buli kimala nekiyiika. Me, I want to talk on behalf of girl child, omwana nga akyali mu myaka egyange. We still have a long way to go. Bw'owulira nga ka relationship kozimba oba bw'owulira nga olina pressure nnyo okuva ku muzaddewo, tuuza muzaddewo omugambe naye maama bwe banaaba banankuba naakuyita bwe bankuba ku left bakube ku right. Nze njagala nnyo omuzadde agamba omwana we bannaaye ngenda kubeera naye mu bufumbo omusajja atukube ffenna. Naye bwe baba bagenda kunkuba nzekka sibiriimu. So Faye ayimiridde ne girl child era agwa naye. Faye yavayo wanatwa story ya rape ensi n'eryoka egenda ku pause. Kyokoze nze sikirabanga kyazizza omwana w'obuwala Faye onooyitawa Faye alifumbirwa ojja kufumbirwa mukwano. Ojjukira omwezi gwa November in 2025 South Africa bwe yali eyina violence month walabanga comment section zange ezo videos ennakolanga. Nalaba abaana abayina ennaku nanti buli mwana nga akabira mu comment section ngagamba if I had a chance to tell you about my story. Abaana tutandika obbawa chance era ku executive media tugenda kukola show ya speak up. Kati olaba singa eyiyo twali tumaze okutegeka obulungi okuba kati twamaze okutegeka tugenda bbawa bagenda okukoleranga speak up abakazi baatule. Asobola ayatule atasobodde ajjaawo ayatule kamera bw'oba oyagala kujja kaaba tugenda baterawo ekisenge ng'okaaba mwatule kubanga society abantu bagenda kutta abaana ab'obuwala nga balaba nga batuganye okwogera nze ensi yonna ne bw'enaayimirira n'envuma ngenda yimirira n'omukazi. Tuli nayivu ekisooka bazadde baffe batuvaamu mangu. Nze togenda kunswaza ku kyalo kukomawo otuule wano. Ku midioko nanti Zibedde alowooza ayimirira nnyo ku bakazi biki buli kimu omukazi ne bw'aba yasobezza omukazi bw'aba asobezza tubagamba tusobola okujja ne tumugamba bannaaye waneeno wakozeemu bubi sigamba nti n'abakazi tuli ba saints kikumi ku kinnaaki naye ate ne bw'aba asobezza takkirizibwa kuttibwa takkirizibwa teekwa ku musaalaba. Lwaki oba omukuba nze abantu naye munanjogera lw'ogwenda bya postinze Zibedde boddamu n'oyogera ku nsonga za mirembe ng'owolereza mirembe toddamu n'oyogera nga twogera ku baana bo mukwano. Kati nsobola okukugamba abaana bange tolina wosobola basanga dde bakolako obuzibu kyosobola kweteeka mu tekino n'obavuma ate kati mwabavuma dda temukyalina kipya temukyalina kipya. Ogenda kuŋŋamba kiti ogenda vuma maama wange mwamuvuma dda temukyalina kipya. Ekitagenda kuvaawo kwe kuba nti ngenda yimirira n'omwana owaki ow'obuwala. Yes. So oyina kubeera nga weekumidde ku executive media nga bw'olinda ebipya. Tugenda kusaba okula executive media egenda kukyukira nno ddala. Tugenda kuleeta podcasts ez'enjawulo oyinza obutaddamu kulaza mu background zangoye essaawa yonna. Naye mmwe abaana balina ebizibu mmwe kambabuulire era buli walaye bw'oba ng'oli mu kitonde ekisajja ng'olina omwana ow'obuwala gw'okuza n'ovaayo n'ogamba simanya ng'omwana bamukubidde ki nkusabira Mukama ali waggulu ennyo akaanako kakule bakakube kibooko bakawolongoze owulire okuba omukazi bwe kiruma ne baba wa myaka emeka nze ye ssaala ngisaba. Faye abasabidde ssaala sikulimba musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.